Yo, this is from Pantilla the Entiise bw'otikidde abatuuze b'e Bajjo mu Mukono District oluvannyuma lw'omwana omuto omwaka ogumu okumira ekijanjalo ne kimugenda mu mawuggwe. Ono yalongooseddwa wabula ate n'afa oluvannyuma ng'amaze okulongoosebwa. Kitalo nnyo kitalo ddala. Kitegeerekeseeko nti omwana ono abadde wa mukungu wadde ng'omukungu oyo tayasanguziddwa. Kumpi gye Daniel Nkakwoli omulungi omwagalwa gyekomiddeko nkwanirizaako mu dakiika eno ennyini era nga bwe nti nkwebazaako gyonna gy'otussaako engalo eyo gy'osinziira. Mungu tumusaba ayongere okuba nga ate agumya abafiiriddwako abaabwe n'abagenzi abawummuza emirembe. Ate ye munnamawulire wa CBS amanyiddwa nga Ssaalongo Edward Tomusange Kayinja ye yaddusiddwa mu ddwaliro nga beewala ttaka era nga bw'atyo yeetaaga ssaala zammwe olw'embeera gy'alimu ey'obulwadde obumunyise ku ndiri. Ennaku nga zizo nabatussaako omukyala eyali abbye omwana w'emyaka 2 wali eri mu Kisenyi, omwana eyali azze okusaba ne bazadde be. Ono yakwatibwa poliisi wabula ng'olunaku olwaliro asaliddwa omusango era nga asindikiddwa mu kkomera okumalayo emyaka 2. Weewaawo kyategeerekeseeko nti ono ekigendererwa kye eky'okubba omwana yayagala awangule ensimbi eziteekebwawo poliisi singa eba enoonya oyo abuze. Jjukira ebiseera ebisinga poliisi evaayo n'egamba nti omuntu ono amulabye tutaddewo miliyoni 10, tutaddewo miliyoni 2, tutaddewo miliyoni 5. So yenna amuleeta yajja okuba nga afuna. Kakati omukyalo ono yabba omwana oyo n'ekigendererwa ekyo bw'asobola okuba nga awangula ssente ezo poliisi zinaabekoze ki oba ziriba etaddewo. Nga singa evaayo n'era ng'omwana oyo nega nti etaddewo miliyoni 5, ye amuggyayo gy'abadde amukukumye n'amutwala ku poliisi n'alaga poliisi nti yagenze maaso okuba nga akola ki azuula omwana oyo wadde nga ye yali amubbye. Bw'atyo gumusse mu vvi era nga asindikiddwa mu kkomera okumala emyaka 2. Nabambulawo omuliro akutta amaduuka mu Kisenyi Kampala okumpi n'amafuta ga Hassa ku luguudo lwa Musajja alumbwa era ng'ebintu bya bukadde na bukadde by'abantu bigenze maaso okuba nga bisaanawo. Nga bulijjo bategeezezza nti ekiviiriddeko omuliro guno okuba nga ate gukwata tekinategeerekeka. Weewaawo lyo eggye lya UPDF livuddeyo ne litegeeza nga bwe lyakoze ekikwekweto ekyatuumiddwa Usalama kwa wote mu bitundu by'e Karamoja mwe bagenze maaso okuba nga ate bakwatira ababbi abawererako ddala 150 nga bannono babbi bante saako n'okununula emmundu ezisoba mbu mu 273 okuva mu babbi b'ente abadde batigumya ebitundu by'e Karamoja wamu n'abalunzi b'e Karamoja. Amangu ddala ng'omukulira Kaguta Museveni ajaguzza emyaka 80 egy'amazaalibwa. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Ssemujju Nganda yavuddeyo bw'atyo n'ekiteeso ekigamba nti omukulu ono yeekebejjebwe abasawo abakugu basobole okuba nga ate balaba oba ali physically fit mu mbeera ye ey'obulamu. Ono yagenze maaso okuba nga ate awa ekyokulabirako ekya pulezidenti w'eggwanga lya America Joe Biden n'agamba nti oyo yakeberebwa abakugu ku myaka gye gyaliko 81. So bw'atyo n'asaba n'omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni abeere ng'ate akeberebwa naye nga wenjogera kyo ekiteeso kye kyakasukiddwa dda muguluka kigobeddwa. To be a president, the constitution says you must be mentally and physically fit. In America, the President Joe Biden was actually asked not to participate in elections on account of his age, 79. When you have an 80-year-old president who keeps making erratic decisions, Mr. Speaker, I want to implore this parliament that we subject our president to, now that he's 80, to periodical mental and physical test, because that's a requirement of the Constitution. You can see her, but the Constitution says so. Saying this in good faith, because the makers of this Constitution had actually put an article that at 75 you can't be a president. I was not in the CA. And the president himself, you know, before he came here, I was a journalist. When we interviewed him, he said at 75 you are tired. Someone who doesn't even remember that there is no governor for the central bank. We need, and I'm just doing this in good faith, even for his health.
Ate nga ye presidential advisor omukulu amanyiddwa nga Buchanan yavudde bw'atyo n'ategeeza mukama we ng'omusaala gwafuna bwe guli omutono ddala era n'ategeeza nti n'emiggo gy'atambuza oba omuggo gw'atambuza gwaggwerera yeetaagayo omuggo omulala. Takomaawo ayongera okukonjera omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine ng'agamba nti oyo yabasuulirira ate nga be baali abantu be okuviira ddala mu ntandikwa era nga alina n'ekiteeso nti oba oliawo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibadde agendera ddala maaso n'omulimu gw'okubanga abasasula wadde nga tebakyali wamu abasasuleyo kaki ku kasente. So nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Kapere avuddeyo n'asiima Bobi Wine okumwaniriza n'okumusembeza n'agamba nti abantu bangi bamugobera wala era bamusendesa kati nga bamuvuma obubi wabula ng'ono yennyamidde olwa Mukama Katonda okuba nga ate yamutonda bw'ati n'agamba nti bwe mumuyita mubi asabamu ng'akole ki amutwale abaveemu mu abalungi era n'agenda mu maaso okuba ng'akoowoola Katonda nti bwe kibanga ddala yamutonda mu kifaananyi kye ake amulabeko akakase nti ddala Katonda afaanana nga ye kuba agamba nti kisusse abantu okumuboolanga wabula nga ayongedde okusiima Kyagulanyi obutamuboola n'amusembeza n'omukwano omungi. Nawe nabagambye omuntu atereka n'agamba nti osekeera naye nga ky'obumanya Mukama wagaba ebirungi era osigala okozesa ebirungi Mukama by'abakwadde. Ono mutabani wange jangu ono mutabani wange omukulu omulaba ye Trump mutabani wange omukulu gwe nasooka okuzaala ne mala nenzizaako kuli ono Queen Elizabeth w'Ebungereza y'ono muwala wange osekeera ono muwala wange wasembayo ono muwala ono mulenzi Katonda muwala wange asembayo. So nabo wano mu biseera byange by'eddembe mbeerako ne famire yange biseera byange by'eddembe mbeerako ne famire yange nenzanya nabo ne tubaako ebintu bingi bye tubayaawayamu nga bano abaana. So kyemanyi nti abali abakwatibwa ennugu mugijjeemu ebintu by'olwatu mubiteekamu sinze nabagaana okuzaala nammwe muzaale mulabe okubonaabona ku nsi wekubikola ki okubeerawo bw'ozaala abaana bingi by'osanga. So omwana Kristo na kwenjanga baba chicho ogamba abantu yogera obagambe mwebale kwagala dadi yogera ebale kwagala dadi abo nno bonna baana be yasa naye nga y'omukulu amanyiddwa nga Ziza Bafana yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate abaako byayanukula abantu abamulabye ng'akyalidde Kyagulanyi oba abantu ababaddeko bye boogera oluvannyuma lw'okukyalira Kyagulanyi. Ekinkazeza ku makya baganda bange mwasize muti eyo kwe kuliiramu bakyali bange naddala abasindika message ez'enjawulo naddala okuva lwenagana n'enkyala ew'omukulembeze wa principal Mr. Kyagulanyi Ssentamu Robert omusajja Katonda gwatuteereddewo ng'omumuli oba Katonda gwatuwadde okumuyisaamu ebigambo ebisobola okujjukiza Munnayuganda nti nno tukyali bubi wadde gwe bayinza okulaga ku TV ne bakulaga n'embigambo n'embutabo bwandikibwa na kinti Uganda Pearl of Africa naye nga gwe Munnayuganda tokimanyi nti eno Pearl of Africa nga tokimanyi nti Uganda ate ly'ekkula lya Africa. Kati ebintu ng'ebyo bamala bikugamba abasomyeko ne babimanya naye nabo bennyini tebabimalaayo tebamanja nsonga bulungi gimalayiro omuntu agitegeere. Bobi Wine is like time Katonda gyatuwereddemu omuvubuka ng'oyo kye twatasuubira mbuno nti waliwo omuvubuka ayinza okujja n'ensonga ate ng'aviira ddala mu ghetto ng'obulamu bwonna bw'ayiseemu amanyi Uganda okubonaabona kwayo gye kuvudde mu myaka gy'alina. Bw'oba otunudde bane bakyali bange mwenna abaliyo abamu onoonya engeri gye mwatakangamu Bobi Wine abamu neekubula kati abamu ng'olaba olina mwegattako naye ng'ate olaba muli owulira okyayira akasajja muli okitegera akataagala amazima gali nti bannange buli muntu akoze asasulwa. Gwe sooka oddawo olabe singa Bobi Wine nga tannajja ki ekyaliwo nakati Bobi Wine kuva lwe yajja n'ayingira ebintu n'ayingira parliament n'ava omwo n'ayingira ekisinde ky'okubanga kuba lwayingira parliament n'azuula nti bano abantu badde eno mu kwebaka bwe basinga omuvubuka ayina okulumirwa kw'eggwanga ng'omuvubuka ayagala ensi ye n'alaba nga kyambwa
kati bane kambabulire gwe no muntu adde yo nola banti Bobi Wine avuga emmotoka ya bulletproof Bobi Wine asula mu nyumba nungi Bobi Wine alinye nyina agende bulaye nawe osobolo kituuka ko Bobi Wine akikugamba dda singa oba otambulidde ku mazima abantu ge bagala kubanga abantu balina okusasula omuntu yenna abasomesa olaba basasula mu chachi olaba pastor Bujingo bakunganya abantu ne babagamba leta ne bakunganya bilioni 7 abantu ne basigala so kati ate omuntu alwaniride eddembe ly'abantu ng'abantu banyo bazze batubulira ebigambo ebizo kyusobola muninga babekweka mu manya agabasajja ba Katonda olina jja n'abakumulamu omusimbi n'agagawula n'agenda maaso naye tuva ku muntu nga ne waba ali bulungi nga naawe mutufu ga mukama muntu no yeyongera okuba obulungi awangaale olw'ebintu byali mu kuttaanya oba olw'ensonga zaali mu kulambulula nga mutufu omuntu yenna alina common sense wano walina okwegattira ku nsonga nga zino eggwanga likyuke ligende maaso tetulwanisa muntu ali mu ntebe nti giveemu naye obwenkanya tebuliiwo tetulwanisa muntu ali mu ntebe nti alemereddwa kituufu okulemererwa weekuli okujjako nga yetakulaba so kati mu mbeera eno tuli abantu abavaayo oba Bobi Wine atudde ku ntebe batatuddeeko naye kiri nti anegudde munnayuganda ali mu kubonaabona akola ennyo ng'afuna kitono munnayuganda gwe tolaba nti n'omusomesa asomesa omusawo afuna ssente entono ku member of parliament akeera okwogera bugezi just okujjo nga n'ebyabatwa mu parliament bibalemye alemedde okujja okwogerera ekitundu gyava oba ekibuga gyava bwe kifaanana abantu bali bubi abantu battibwa mu bintu ebitaliyo ebitalina bwe magamalagala tegaliyo mu malwaliro kati ng'omuntu ayogera ku ebyo ng'abantu basanyuka nga bamuddiza ebirabo ng'abantu basanyuka nga bamuwa omutima nga otigwe kikuluma banayogera tulina okuwaking up tumanye ebintu ebituyamba n'ebintu ebitwongerako tubiwe ekitiibwa saabwe njaga babuli abutawe magezi kitiibwa ne bwe lwaneko tugenda kubanga abajjajjaffe abalema okwerwanako ne tubeera nga ffe bino bye tusanga mu mbeera eno baganda bajja babulira buli muntu yenna ng'olaba bubi Bobi Wine banga omulabamu ebituli kuba kitegeeza gw'olemereddwa kawutandise n'okulaba abantu abalwana okuba obulungi ng'obalaba obubi baneka mbabulire buli ayagatta ku Bobi Wine oba ku kisinde kya struggle oba okulwana okulanga ensi ekyuka big up on self straight big up on self Kyagulanyi Center ne family yo big up on self abantu bonna bawagira enkyukakyuka n'abawagira Robert Kyagulanyi Center mumanye kintu kimu nti tuli ku mazima era tuli ku leve yagale ffe tuyimba nze bukyanyimba nandibadde mugagga nnyo nga ndiisa byalo naye nga nkuwulidde okuyimba enfuna gye kufuna manyi ogamba kweri naye mwana mama kankubulya byonna ebyo byasibwako envumbo ate we bategera nti omuyimbi asobola ofuuka owakabi kati ne bakwata talenti entuufu ne bagisiba ne bakwata bano bawanabi olinga awuli ayagala kuba wakabi ensi mumanyi mu ngeri yonna kyokka ate mwe ne mubeera oluusi ebimubiyita simanya blessing simanya ne mubiyita biki kyogamba nno gwe bw'ogenda wali omubbi wagenda wali n'akeera nabba nga tomulabye najja wano n'azimba ennyumba n'akola ekyo kimanyi ogenda mwesiga ngoloza mugagga era nga byagamba obiwulira naye oba toyina magezi bw'oba olina amagezi osobola muwulya ebigambo byogera n'omukwata ensobi n'omanya ono anvuga speed nawe oba oli awo bwotyo kati njagala tuobuse tuleme kubanga abaana babuwala gwe balimba n'ekintu ekirabibwako n'amaaso n'akitwala n'awaayo obulamu bwe n'awaayo omubiri gwe tetugenda kuddamu kuwaayo byaffe mu bannakyemalya tugenda kuddamu kuwaayo byaffe mu bantu bafaanana nga bano bigabane Bobi Wine ekikono mu bbanga people power twagala change twagala president mupya I love you so much olunaku olulungi Champion Gudo twabadde tukitegeddeko nti adde afunye scholarship okuva ewa kanso Nalukoola wabula ng'ate wenjogera ye ne mukulu we baagitaaninze down oba baagiganye yes wabula nga bano we bategeeredde nti Champion Gudo ne muganda we scholarship gye babawadde bagiganye kwe kuba nti Champion Gudo teyalabiseeko ku ssomero kukola interview gye babadde bamuteekeddeteekedde jjukira babadde bamukyusizza essomero oluvannyuma lw'okuba nti yavaayo kuli essomero lye yalingako ng'akyali mikono gya Alien Skin era nga babadde bamufunidde essomero erijja ng'omukulu amanyiddwa nga kanso Nalukoola yewaddeyo kuba ng'ate amuweerera paka wanaamala ekibiina ekyomusanvu kakati nno ye brother Champion Gudo omukulu yavudde n'agenda maaso okuba ng'ate annyonnyola n'ategeeza nti babadde balina scholarship endala eyabaweereddwa wabula ng'ate eyo ye yabaddeko okuweerera ne muto oba muganda wa Champion Gudo omulala amanyiddwa nga Amacha so ne ku lw'ensonga eyo n'alaba ng'ate eno ejja kukola nnyo fact being nti ne muganda waabwe omulala naye abafuniddemu omukisa ate ng'era agamba nti eno eya kanso Nalukoola bw'agyetegereza obulungi eri attached ku by'obufuzi nga singa embeera mwabeetaagira oba okubafunirako ffemu kiba kiweddewo alabira ddala nga muganda we ajja kuba nga alekebwa mu bbanga kitegedde ekintu ekyo so ye bw'ati bwe yagenze maaso okuba ng'ate akirambulwa naga nti yasazeewo okuba nga alonda ekyo ekisingawo eri baganda be oba muganda we
Y'omukyala eyaliko omukyala w'omukulu amanyiddwa nga Jordan Kawesi abazanyira mu Romantic Entertainment amanyiddwa nga Bagola Yasa ngono nno akola mu bya beauty okitegeera bizigo byakwewunda simanya kusala weight byonna ebyo yavuddeyo ku mukutu ogwa TikTok n'abako bye yawandise n'ayongerezaako ne live yawandise n'agamba nti kaakati nawona wabula mbadde mbasaba mumpeeyo omuzannyo omulala wa firimu okuva mu Romantic Entertainment nga talina kiraasi nga yeebaka na buli gwasanze ng'omwo mwotwalidde n'abaana abato abatanneetuuka oba batannabakubanga baweza emyaka 18 bw'osoma ebigambo bino abyolekeza bba agezaako okutulaga nti eyali bba taata w'omwana ye yagenda maaso okuba ng'ate olyawo yeebaka n'omuto atanneetuuka mu ngeri y'emu omwana yagenze mu comment section n'amuwandikirawo n'amugamba nti naye bambi wandibadde olekeraawo okuswaza taata w'omwana wo n'amwanukula n'amugamba nti tabangako taata wa mwana wange so ng'ate ebbanga lyonna tuze tubalaba tubale tukimanyi bulungi nnyo nti omukulu oyo yazaala omwana oyo omukyalo ono teyakomyawo yagenze maaso okuba ng'ate akola live mweyalambululidde n'ategeeza nti omwana yavaayo n'amunyonyola obulumi bwe yayitamu oba bwe yali ayitamu ng'omusajja oyo yagezaako okuba ng'ate amukabasanya weewaawo tetunnategeera mwana ki gwe byatuukako bino oba yali mwana we oba yali mwana wa muganda we oba yali mwana wa nebbi oba yali mwana mukozi wa waka naye nga mu bigambo bye alaga nti Jordan Kawesa yalinga akabasanya omwana ali wansi w'emyaka 18 bakaaba beegayirira mama bakaaba toli mukaabi ajjajjajja oli omwana w'effumba akaaba bane oli omusajja akaaba mama he can cry ate weyeetonda tosonyiwa kaakati osonyiwa otya omusajja yabannaye bantu mmwe you people do you really think osonyiwa otya omusajja eyadda ku mwana naye omanyi do you know what it means omwana okutula nakunarratingira do you know what it means omwana okubeera nga talina nawe akudda omwana n'anoonya nejjalaga naye ng'omuntu omukulu alina n'abantu ab'okulya amazeeko omwana emirembe do you know what it means do you know that torture to the child bana tuve mu by'okusaaga do you know what torture to the child byebyo nno naye nga wadde wabaddewo embeera y'okusika omugwa wakati wa Sasha Ferguson n'omwami we Kanali Mugume olunaku olwaliro bajaguza anniversary yaabwe y'emyaka 3 mu bufumbo obutukuvu so nga ate ye Joey Landa yagudde ku kyokya ky'aba media in-laws oluvannyuma lw'okuba nga apostinga n'agamba nti akaseera kaalimu kazigizigi katabumuko tabitegeera ebintu byekwatamu omwana n'amwanukula n'amugamba nti obuzibu obuliwo basaponsa bazza baana ku masomero kakati mukwano gumagumamuko oba oliawo bwe banaaba bavudde ku nsonga eyo banaakulabanga edda aye omukyala amanyiddwa nga Farida nakazi we yavuddeyo n'ategeeza nti bwe yali olubuto yali alindirira olubuto lumukkakkanye naye nga waapi era agamba nti awo omulengera nga bwe yali ayimiridde bw'atyo olubuto lwe lwali mu weeks 25 gy'emyezi emeka egyo myezi nga 6 awe watyo naye ng'agamba nti yali katebule ng'ali stede nnyo nga bw'okiwulira ddala weewaawo ye omukyala amanyiddwa nga Lady Zanisi omukyalo ne yatuyimbira Charles yimirira awo oluvannyuma lw'okutuyimbira akayimba ako yavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate anoonya obuyimba bwe bwonna abuteekeko copyright mu ngeri emu oba endala oba oliawo bonnange yagenza okwesanga ng'ate obuyimba bwe ng'akayimba ka Ndoa bwagenda maaso okuba ng'ate buwandiisibwa naye ng'agamba nti bwawandiisibwa mu mannya g'omukyala amanyiddwa nga Zari Hassan ate nga tukimanyi nti Zari Hassan ye Zari the boss lady so mu ngeri emu oba endala agamba nti yandibanga ye yagenda maaso okuba nga abba ennyimba ze oba nga abadde nga azifunamu ssente mu ngeri emu oba endala oluyimba we nalukolera kati mascrolinga down nsanga ate omuntu omulala bamuyita Zari. This says Zari here, it says Zari there. Bagamba company che ya providing oluyimba company bagiyita 1 RPM, that's a distribution company. Yateka oluyimba lwange olwandowa Zari artist Zarina Hassan agaba bintu nalwo oluyimba lwange kati ono Zarina Hassan claiming Uganda performing rights bano siba wanga kulimba lwange kangende ku Spotify ndabe details nze ku Spotify kalogo ka Spotify kako mukalaba kakano
nze ku Spotify olimba lulu to kirikingeko finding out artist egamba Zari. You know, I was trying to put my songs into Chinkora and all other sites distribution. Golimba bangi tibalukiriza balugana, they were rejecting my songs. I don't know why. It's because somebody went over there and did this. Now let me click on the song to give us details. Now there it is. Tugende ku credits. Mono kijja kulaga ani ddala ya claiming credits. Tuze ku credits bibyo. Munanga mukazi obabadde ki. Performed by Zari, written by Zari Hassan, produced by producer Chibamutekako. Banna olunaku olwaleero mwana mulenzi Gibran yes gwe bazizzaako ka baby cafe lwawezezza omwaka omukrono bwakyo Chosen Becky ye bwe yakikwasaganyizza omwana awezezza omwaka olunaku olwaleero nga mutowe amaze ennaku 6 ku nsi naye nga bano bagenzeeko mu photoshoot ebintu byabadde tebitambudde bulungi omukulu yadde asudde omuto Gibran. Toka sukuma bambi. Tokuba. Gibran. Jibo. Batugamba yotasobola kumenyeka ne bwokolotya naye nga ye omukyala manyiddwa nga Catherine Kusasira ayongedde okukakasa abantu nti ye ne Sserugga bali bati 65 tebateŋŋana bwageze mu maaso okuba nga te yeekwata akatambi nga bali bonna n'agamba waki nze owange nkyali naye mwongeremu ba endala fula manje tuli wano tuliwa niwali kwa yakufanya muzei mwana mwana ndo baby boy baby boy ombwa sambat Tata Junior baby I love you bana Tata Junior tuli naye faba mwina Tata Junior faba korachi abamulina mama nyabo kati abanaku kabanyige mukati wano tuliwa abadi bakamusungu wali munatusonyiwa munabe kurweza mukati wano tuliwa twabadde n'olutalo lwabadde lutuseera nga bangi babadde basuubira nti olutalo luno lwandiwangaala naye terwawangadde oluvannyuma lwa Bad Black okuba nga te avaayo n'ayanukula Grace Khan n'agamba nti nze nagambye RVS Revenue Vehicle Solution si nagambako ARVs era n'amugamba nti gwe badde ovuma abaana bange ng'osuubira ki yalabye tekimumalidde bw'ati agenda maaso okuba nga te amukolera ka video wabula ng'olunaku olwaleero avuddeyo nga yeebuuza nga omukutu musirifu nnyo kiki era bw'atyo akakasa nti buli muntu Mukama alina gwe yamutondera amusobola kansuubire nti we bwakeeredde buli omu ng'ali bulungi anti we bwazibidde nga content yali kunze njagala okwongera okujjukiza n'okuwooninga buli muntu ali eyo teweetaba mazina ga nkima ng'otya emikiro okukoonako tosobola keera ku makya n'okola ziposti ekiro kiramba nga onvumira abaana simanya bamawube bamalaaya simanya bakitabwe banjawulo simanya biki ndabirira abaana 7 abaana abange ababiri abakojje yafa n'owa muganda wange they are in good school they are eating omu gwoyina ng'akulemye okulabirira nze simanyi nno kuwogana wemba nyize embeera muntu mukkakkamu bw'obanga gwe watandise ensonga zino I'm not regretting anything. Nezo threati zokola ez'ekifaka tezinkwatako wabula mpooninga abantu nti abantu teweetaba mazina g'enkima I lose nothing nze sikyalina kintu kyenfiirwa era nga nnyongera okujjukiza nti bw'oba ogamba amateeka nagambye RVS it means revenue vehicle solution sagambye ARVs so mu mateeka ew'omulamuzi tutalengane ate nze sitya poliisi n'abasooka banna abasookayo byagaana wabula toddangamu naawe okuvuma wawulidde we kiruma maama abamaama soja wanvumidde abange owo wabadde oyagala muweeweete malaya yayimuka najja kuyambe ng'ensi yonna ekudampinze olinga n'amatako nja kufunisa blood pressure buli muntu alina amusobola apunga esirise nnyo buli muntu alina amusobola alina challenge nze mbabuulira
apo ng'esirise opinion ziriwa buli muntu alina omuntu amusobola nga presence y'omuntu yokka emu ambolinda ategedde kubira Katonda engalo atantegedde tolintegeera naye nga apo esirise emirembe egiri kuno ku apo. Omukunji atasera yenno yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti ayagala kuwasa Grace Kani tayagala kulaba mulalu yenna abonaabona. So bw'oba oli eyo ng'olinayo omulalu nga mukyala mutwalire omukunja. Naye nga byonna nyongera okujjukiza nti Sheikh Ashraf ye musomi w'edduwa agenda okusomera edduwa byonna ebikutawanya mukwano bijja kubanga ate bikola ki bita yasotawanyizibwa nsonga za mirimu oyina by'oyagala okutegeera by'otategeera byonna ajja kukolako bulungi oyina lutwe kyekiganye kijja kubanga ate kikwasaganyizibwa bulungi genda maaso okubanga ate omukoonako asobola okubanga akwatagana naawe awo mulabe butya muvaawo naye nga nkujjukiza nti for airport pickup mukwano tomagamaga jangu mbeere nga ate nkukwasaganya ngenda kuba nga ate mbatuusaako omukyala amanyiddwa nga Shamimu Mayanja ono yavudde n'agenda maaso okuba nga ate ayingira mu nsonga za Ssuuna Beni oluvannyuma lw'okuba nti waliwo amawulire agatambula nti Nambwayo yandifiirwa obulamu bwe singa aba alemedde ku nnyumba eno. If Ssuuna Beni and Nambwayo can sit down, buli omu amanyi amazima ku munne. Mu mazima bwe tuddeyo bwe tulako abantu abamu temwagala kukkiriza mazima. Bwe tuula wekka okkiriza n'omanya nti eno ensobi yange. Bwe tuula wekka Ssuuna osobola okumanya wekka nti Nambwayo really contributed something on that house. For the sake of your kids and that woman who loves you so much, because if she didn't love you and badde tali awo, can you please stop embarrassing her? Kubeera bwafa toyina kyogenda funa mu Ssuuna Beni fenna enkomerero ttaka. Can you sit down, talk about this for that little boy we mulina gwe mmanyi atalibeerako musanyufu yenna singa aliba alabye ebyo. Mutuule wansi ku lw'omwana oyo kale muwe mubanga abakulu muganye okutegeera nti buli omu alina kye yacontributinga ku bulamu bwa munne oba ku property eyo okubeerawo. This is a property ng'enkya bayinza n'okukeera ne bagamba nti awo waliwo wa gavumenti ne mukeera ku makya nga basenzeewo. So tuleme kweyambula nnyo twesigalizeemu akatiibwa k'omwana oyo bw'anaaba akuze. Omanyi nze buli kyenkola ndowooza nnyo ku baana bange nti waliwo ebintu bye ssaagala balabe naddala nga bikwatagana ku nze ne muzeeyi waabwe ne taata waabwe. So for the sake of those kids oba for the sake of your kid, can you sit down? Kuba kumma mwenna omu gwe tufiirwa. Like, for what now? Olw'ennyumba obuyumba. For what? Nga lwaki omuntu aluzinga obulamu bwe olw'enju? Ate nga Ssuuna bw'oba amazima bw'oba ogamanyi. Bw'oba ogamanyi tuula wekka ogamba ensi empaga abafamile bampaga mikwano gyange gimpaga naye amazima ngamanyi nze nga nze Ssuuna gali bwe gati. Otuule wekka ogambe kubanga byonna obiraba abaana Adamu ffenna Mungu yatukweka emitima. Buli muntu osobola okukola ekintu naye nga bw'otuula wekka omanya amazima nti ge gano. So that's why means even if people judge me when I know I'm doing the right thing, I'll never stop. So n'olw'ensonga eyo nze omanyi ndi muntu omu atayagala domestic violence n'ekirala okulaba omukyala nga alumwa kimpisa bubi, kimpisiza ddala bubi, mbeera nnyo touched. So n'olw'ensonga eyo nze
Mary Nambwayo ndi omu ku bakusabira Mungu akusaasire oyite mu kintu kino ng'oli mulamu bulungi amaanyi ng'okyagalina opushinge Mungu akusaasire oddemu ofuneko ku ssanyu because whatever you're going through it's not easy go weka gwamanyi because ffe tusobola okuyimirira eno ne twogera ne tukusaasira nga bwe tukusaasidde but we don't know what you're passing through so nze nkusabira Katonda kikuyiseemu ate mu mbeera esinga okuba ennungi na buli mukyala ali eyo ng'olumwa waliwo abali mu inbox yange awo babakuba waliwo mulala yaza mu inbox yange ng'omusajja amutiisatiisa ayagala kumutta waliwo abalina abaana nga tebalina na fiizi nsaba Mungu akibamalire be tusobola okuyambako tusobola okuyamba bati be tuba tetusobodde era tusaba nammwe Allah abawaata abo abasobola okubayamba ate nammwe akibamalire. Everyone is passing through a lot. Y'omukulu amanyiddwa nga Abitex yes bw'atyo yagenze ku poliisi ne yeekubira omulanga ku nsonga y'omukyala amanyiddwa nga Gloria Bugi ng'agamba nti kino kisusse we kyandikomye asusse okuba nga atunda obuseegu yamubye mu mbuga z'amateeka naye nga yeefuutu yavuddeyo kubanga ate abuulira Gloria Bugi ate ng'omukulu amanyiddwa nga Calvin Kayanja yasabudde musabule baneemazize musamutsa bana Uganda banake Gloria Bugi Tenza mamu ekiti abakyala olako tupeere boboto bannaye tubana bagamba nti ensenesaana kubeekolebwa etya banaga abakyala tunafuna emisomo abaana bafuna byokwonooneka kati Gloria Bugi biki biwalaze tubeereko nootuswa tuntu kyo tutuwalaze bannaye tubaleko nekyaddizayo ogambako bane bannayuganda abakyala tuswa so Gloria Bugi bane werowoozeeko tututo tubi nnyo siza ino otulungi ne oba ewalaze otuntutu ffenna abakyala beera batwanise so bane Gloria Bugi oba oyagala okufuna kontenti obanga oyagala abantu bakwagale oba ffenna abantu ffenna buli mu kyonna gyali tolaga bwereribwo ne bwekola akatono kabajja kugala abakyala tweddeko abalesa abasajja kabako batunamugamba tutya bannaye bananga bazana bananga tugize tuweebuuse bananga abakyala banenda bagawa Buganda tunaye omusomo gy'abakyala kisusa okulaga obwereere banaye munansonyi oba njogedde bubi naye Gloria Bugi oyina tuntuntu singa wadde nga oyinanga eyaddizayo netuntu so saasana kabaka banaba tusanayo omusomo bana basikulu ba Buganda oba kiwa kya Buganda nabagaleka mukwano Olivia Najina taata nabagaleka tale kusana emisomo gy'abaana bawala tutwawo nze tutututu tolaba nti mampita mulalo nekansho sobola kulaga bwelele bwange manekedde how banange tweyanze zikazi yani Gloria Bugi montagingire bugi za naleero omanya ayinza okulowooza nti yasinga embuga enkadde mu music industry mwana muwala oyo music wakafubutuko okwagala okuyitamu amangu njagala kujjukiza nti teri kikula mangu kitafa mangu bugu si muliro gwe lwaki olowooza nti n'abakazi abataliika nga Chosen Becky mu music industry music waabwe abapushinze era abafudde kyonna kye baagala mu nsi eno bw'otuula mu studio n'oyiiya ebiwoomera abantu ojja kutuuka yonna gy'oyagala okgenda kati wawedde oli malaaya era kino si kipya nnyo ku by'ozza okola ku siteegi ntegerekese bulungi njagala kujjukiza nti singa ebinuuduzi bye bitunda ennyimba singa Desire teri amusinga kukooka naye yava mu music industry ng'agudde golowooza basakira abajja bakunamira abantu balina nnyimba ki era luyimba ki Shakira lwayina omuntu lwamanyi nze ndaba ebinuuduzi byo bisinga ennyimba z'obulungi either you should concentrate on bulu move kubanga ebikolwa byo byonna biraga oli malaaya and you should change cause toyina future bugiza naleero oli malaaya ebikolwa byo byonna biraga oli malaaya naye you should change cause byo tebina we bipushingira music career kati akatambi wakatadde gwe mwennyini
okuleka ng'onaata bulu move nga bakwegadanga naye kati ozzaako ki bw'onaata oluyimba olulala ng'otulaga onaaba omezeeko ekipya onaazisika paka magamaga. You people, we should tell you the facts. Nti ebikolwa bya sitaani n'ebikolwa by'okulaga abantu embugombo muhiitinge bugubugu otuuke mangu balema namakula bajjuza. Singa obulungi bwe bwali butunda ennyimba singa tetuyingira bivulu by'abalema namakula ba Becky Chozeni Becky awoma watunula Chozeni Becky if you n'omugwako mu reality nembwa temulia. Me I talk facts. Na yorwa music y'omulungi nti they concentrate in studio bawininga hard emitima jaffe. Oli kayimba kamu kwotere binuduzi opusinza kayimba kogenda nakutane bulu move. Muli bagamba mbagambye me I saw that girl ne manya nti ono malaya kayingide music industry bino byonna byakola nojja ku stage okukuna makuku kusinga okukuyimba obungi ne manya ojja kutebi nuduzi mwagala nnyo kuyita mwamangu buli omu yenna akwebakeko that stupidity. Sasa batandise okubuuza kyeki kuwomera oyagala style ki nengamba which musician is this fool. Wama yagala okugenda ebweru abastaff ba Uganda Limited bakakasa nti sente zooteekamu nga kaviza ko kakutteko banoonyeko ku noti 7 noti 6 728 beetaaga abawala n'abalenzi okuva ku myaka 20 mpaka emyaka 38 mutambulirawo mugenda kukola mu mawoteeri nga bakiriina beetaaga abawala 2 abawala 25 n'abalenzi 37 babasaswa milioni 1.5 nga bakiriina mukole sawa 6 mu ggwanga lya Kuwait. Sente zooteekamu nga visa kuli mu ngalo bakusuza bakujjanjaba ne vacation buli mwaka banoonyeko ne ku noti 7 17 45 ojja kuba bafuna butereevu. Nengamba 1 bamalaya kasita batandise okwesoga music industry ate era tusobola okujjayoko n'ebyafaayo by'abamalaya abalala how did they end? So I don't see any future ne bwota bulu move nga bakwegadanga. I see your failure kuba kato kyalina kyotugamba kirala bwe tuba tubadde tujja mu bivulu kukulabanga otukunamira kati obitulaze byonna why do I pay again kubanga ne music tolina naye ekituluma 1 is to seduce n'okutwonoonera abaana baffe. Okitegedde? That's why I tell you don't have a future kuba bwe mba mbadde nsasula kujja kulaba mabina gaago ng'okunamira abantu. Now I can watch on my phone. Nenkulaba lwaki nsasula. You don't have music tomanyi kuyimba okuleka okukunamira abantu. Go in the studio and concentrate. Ebinuduzi tebiina gwe byali bipushinze mu music industry. Kubanga kati gwowedde ate okyatugamba ki? We have you here. Bili byobadde seducing n'okukunamira abantu. I cannot pay for that. I go, I watch byewa video byeweeteredde okuleka ng'onaata bakwegadanga nga bakola style zonna ze wali oyogerako. That's when we tuliddamu ogamba naye kati 1 ebyo byonna bye watulaze obubino bulimu ebinnya babula bakukomerera empiso my dear. First of all, me I cannot send ebinuduzi byanyumye nnyo. Why? Abakazi muvudde mu kisenge mujje mu deal people to see that you are creative era n'otunda mubiri gwo n'okola bwa malaya international bugiza naleyo malaya ebikolwa by'aba malaya n'okuzanya bulu movie cannot push music kali singa lema tekyali amuwagira but musically concentrate tujja kujja kati owedde